Kati mbulira ko plan yo erichi after kumaliriza singa like ebanga ligwayo eri okusiba ebyenviiri ng'oziize bulungi plan yo kati ebache. Omukyala yangamba kino ngenda sigala mu saluni ye nga tusiba ne Albert. Wali omuvuko oli gwe bayita Albert. Yagamba bw'oyiga nga sigala mu saluni ye nga tusiba. Ekitegeeza osobola ogendako. Yagitereeza bulungi yateeka. Kola ki? Yateekamu buli kimu mu saluni. N'abaleeta alinawo bakozi. So ekitegeeza bw'oyiga osobola okusigalira ddala awe wuwe n'aba ng'okola ng'osasulwa. Okay. Naye kitegeeza ne woba ofunyeyo omuntu omulala ng'akuwa omulimu ekikulu kyakuyiga osobola okukola weeyimirizeewo si kyekyo. Okay. Kati gw'olowooza mu myezi ebiri kuba leero nva kwogera naye ku ssimu. Natugamba myezi emirala ebiri singa oba ng'oyongedde okuyiga kiba kijja kuba kiriya. Okay. Nze waba asiba omuntu nze malayo miguwa. Omukyala waba asiba. Asiba wano ne wasooka bw'ati nakkiriza. Natuusawo katono nze ne ngimalirizayo paka mweso. Okay, nalabye ne wano eno Mami Mayira bamusibye wano ekiswa. Si gwe asiba ekiswahili wano? Nze yamusibye. Nakirabye. Okay, so bane awe tuli embeera bwetyo weetuuse mba ne magamba Nalongo tetukyamulaba Sonko wafuna abakazi abalala Katuline Gashamutoni wererere. Ebana nekifuba